Okwanjula Ne Mbaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo nga bazeeyo ebweru ate abaana bawaka bayitibwa okujja okubuuza ng'abaana bano nga ffe twambala gomesi nabo bambala ekyambalo kyabwe kyekinnansi wabula bajjira mu bigere ate era bajja balina kye bakutte ku mutwe. Kino bakikola okulaga nti abaana bano babeera babadde ku mirimu gyabwe emmanju ne bayitibwa ne bajja ne babuuza ku bako ensonga lwaki tebambala ngatto ate era bajja balina kye beetisse. Mwana wange n'atandika butandika bw'atandika gabu ekyago bimale muli omanyira abandi ekyolaba owengalo bya mirota twakuli tokyayiga ndaira bayisiki mchweka tweke bayisiki mchweka tweke abayisiki mchweka tweke twakuli tokyayiga Come with her. Bring her this side. This as she goes back in. Watyo omugole omukyala yayitiddwa era nga yazze ne ssenga wabula ssenga yetakola nnyo mulimu gw'amaanyi mu bannaffe abatoolo okuggyako okujja naye n'amwalirira wawaana abeera afukamidde. Yafulumye ng'anyumye ng'ayambadde bulungi nga smilinga bulungi ng'alabika bulungi ate nga ne saloni ya Sharitas ya klinikii yabadde emukoleddeko ddala bulungi. Weetegereza akatundu kano. Wano mu Buganda bannyina b'omugole omwami be bajja n'ekimuli ne bawula omugole omukyala. Omu bannaffe abatoolo omugole omwami yennyini yavaayo n'ayawula gw'alonze mu baana abazze okubuuza era nga kino kikola ayita mu kumwambaza necklace. Manyira Mugurusi omwana omutabani wange bakasoma Indra na rubajuli hage yekitoro tekana ibendia na sekoti mbora abagurusi baro ebirowozo nabyesomba munze natuli mumukwano muzibu yesiki kyefuzi nasekelela ate nawabimabima gwe awoni nyambalayo nanabasikusanira emunyanze yemulunjinga gwe nabitaterekyusa ebizibu nga bintuse kakwesugiryoka nenina mukwano omwana nyinyize bano bannange tola
nsanyukirako baluwa waka kamberawe nsalawo mu mutima kansungire nawe mu mutima gwe wasimanze zasolekyusa ebizibu nga bintuse kakwesuubi byokka yenena wenena kamberawe nsalawo mu mutima gwe kansungire nawe mu mutima gwe wasimanze wabula olw'okuba nti omwami alimu oluganda era bannyina be bazze ne batuukiriza akalombolombo nga n'oluvannyuma baasitulidde ddala mukyala waabwe ne babumutwalira laba omukwano. You are very beautiful. We don't need light in the house because you are already light. You are sweeter than this pineapple. And that is why our brother chose you among many women. And he has brought us this thing to bring for you because you taste like these things. Yeah. And he loves you so much. Yeah. You are welcome in our home. We welcome you so much and we appreciate you. Akugambye nti receiving akamuli kano, small as it is, but it's from the bottom of his heart. Nakugamba nti eno kale ya red omutambulira mu musaayi. mpako yawe ateni, mpako yawe aboli, nyiwe nebanyita akiki. Ninkuresire omugole olunaku lwaleero mulungi ino mulungi bakyogera batya mulungi muno mpako yawe akiki oli otya ndi bulungi oli mulungi nakuta abagola abalungi nayo nampitiriddeko anyuma okutunuulira alina engeri gyanyenyamu feesi alina engeri gyayogera muno mugaba bannange ng'olabika bulungi omusajja newe wamukuba bannange olabika bulungi anti ne mami wange mulungi obulungi nabujja ku mami naye oli musayi mutabike olabika olinamu omusayi gw'ekizungu nedda nnyabo nze ndi mutoolo mama mutoolo ne tata mutoolo ye nnyabo naye muno yonyeze ku lunyiriri lwammwe muno bulungi bunsuseeko wali yali omuyindi kyebaleka omukwano akikiriza kale mukwano wano tuli side ki wano tuli Fort Potro ekyalo Mbale Kayigoro mwa Pastor Keith Balinda nze ndi mwana wa pastor naye ogenze na musiraamu munnanga anti bw'okula weesalirawo paka kangene n'omusiraamu nso kangene n'omusiraamu oyo akuwadde erinnya ki Saliha atwaire Mboya olyogedde bulungi badde bakuyitaani badde bampita atwaire Rosette assalamu alaikum waalaikum salaam omwami wamusinkana ludda wa mukwano yansanga waffe nga ina bizinesi zakolayo sigeza muno mwenyini muno mu Fort mu Fort nanti mama wange ye transport abeera mirimu mingi yansinkana waffe Fort nanjagala nannemerako nga ngoberera buli gyendaga amasimu bambi nasaamu ssente nateekamu amaanyi nateekamu obwongo
era nanfuna nakufuna naye njagala nnyo omwami wange ampisiza bulungi wadde nga tebibulamu mu maka tutabuka ne tukola biki naye era tusigala nga tuli bulungi tuddamu ne tusonyiwagana kuba obufumbo bwonna kuba kusonyiwagana. ogambye omwami wo omwagala nnyo biki ebisinga okukuba ku mubiri gwe? haiti ye ayina haiti kyeyo? ayina height gye njagala American height. Smile ye amaaso ge banna yenna nkuba mwagala nnyo. kati mukuyisa akuyisa atya nga mukyala we? omwami wange si muzibu nnyo ampisa bulungi. kirabo ki bye yali akuwaddeko bye wali onyumirizaako metro nolagaanayo omusajja yampadde kino? Wow. omwami wange nga twakamala okwefuna yasooka nanzimbira ennyumba nazijja mu mpangisa nanzimbira ennyumba ennungi nga yakkalina bwe yamala nangulira emmoloka Pajero Kitama mwana gwe. Okay, nafaayo nnyo ewaffe n'atulabira nnyo ewaka. Muzeeyi wange bw'abanga mulwadde oba mugonvu kwegamba afaayo nnyo kwegamba ebizibu bingi ebisinga era sisuubira kufuna musajja mulala. Oyo gwe nina. Omuyita linnya ki? Muyita Master Love wange. kaddemu Master Love wange. kati yogera mu llimiro ng'otandika statement ne Master Love omugambe ekikuli ku mutima tunula mu kamera za Delta. Tandika Master Love. Master Love wange amoti ninkugonza muno kaninsima byonna ebyonkoliire kundolera kuba kangonza nkyali mwana muto benenkanyina emyaka nke 18 wanfaaho paka nkuzire wahika wanyanjula mu bazaire bange ninkusiima muna amoti. Mugambe nkusuubiza moti nti ngenda kukola bwenti. Kusuubiza abalongo. Chogolo manyira. Mwelezeyo kala kayimba. Kuweereza kayimba Karema. Njagala tubeere nze nawe tusanyuke tujaguze aboleka abalala kabakole fitina kachiba dugude kachiba kone. Omanyi lwaki nalowoozeza nti no olabika olimu omusayi omutabuke nalabye bakusiize hena. Lwaki bakusiize hena? Nedda kati noono kuba nafuuka hajjati omwami wange yampoowa nga mu busiraamu kikirizibwa okusiiga hina. Nina nekyendabye wano bannanga abantu tebakirabyeko leka ffe tukibalageko. Olina wabadde walabika bulungi jangu tulageko abantu mukwano afaananye bulungi. Shukakoko katono. Kuliko omutima Salfa. Salha Mboya. N'erinnya eryo lya swaga. Tula mukole tumalirize. Kale mukwano. Abawala abalaba Delta TV baweeyo akagambo tukuleke mukwano ku ngeri gye babeera bayisaamu abaami baabwe nabo batuuke ku kino. Mwenye abambe mu respect naddala abawala abali ku masimu bannange muve ku WhatsApp zonoona obufumbo nze mbabuulidde nze bantutte. Soko mbulire nga tumaliriza salon kye yakozeeko kubanga wanyumye nnyo. Saluni ya Sharita mutaawe eyankozeeko. Ngekozeeko nga bw'obadde oyagala. Bannaye nkozeeko nga bwe mbadde njagala era mundaba ndi musanyufu. Bannaye Sharita afaayo. Abantu abankozeeko mbadde waffe mu kyalo baatuukira mu tayimu ne banoonya omugole waabwe omukolako. Kwanza nagenda nga sikoze enviiri wabula yajja mpaka ewaffe ku kyalo n'asindika abaana be ne bankolako ne bampa kamfati bulungi ne bakuuma engoye zange ekisenge kyange. Soko nyumizeeko metro ng'emetro nyondabye. Bannaye metroni wange ono yasinga mu kintu kino mwagala nnyo. I love you too, baby. I love you too, sweetie. Emikolo gyange yagibaddemu gyonna. Best friends. Mweweka high five ngeba ne tuwangudde.
tuwangudde. Yes, kale leka tubaleke ate omugole Charity ase clinic egenda kubirange mukyusa enviiri fekye tukola okusinga ate ne metro nfa bamukozeeko tugenda mukyusa enviiri tugenda mukyusa makeup olwali okaddeyo siye mulungi omanyi kitwanguyira nnyo buli lwakola ku mugole omulungi tokozesa tools nyingi nnyo tojjaayo magalo tojjaayo ki obeera wakatandika omukolako nga yanyumye dda nawe twesige katuddeyo mu kidaala tova ku Delta TV Okwanjula Ne Mbaga.